bakuta omukyala gwe bayita mukyala Naziwa. Njagala okuwulira olwaleero nga mukyala Naziwa ateereddwa n'abakooba kati ate ove ne ku ttaka ly'abo abantu. N'abakooba nayagala dde okuta ebintu byo gundi n'enkusesemya kiri ekya Joyce baagala tamukyala Naziwa. Ojjukira ebyali e Kenya, ojjukira ebintu bya Kaweesi mbite, ojjukira tiketi namba gye wagenderako, ojjukira hoteli namba, ojjukira video, ojjukira soda n'amazzi bye watwalira Kaweesi. Tamukyala Naziwa kati. Chairman LCC akutte mukyala Naziwa olw'okuba omwana we yayogera. Enamba ya chairman Kibuule ow'Emaanyi, enamba yeri 0701 60 17 80 070 nkaaga 17 8. Amanya ga chairman LCC bakuyita Kibuule. Waliwo chairman omulala bamuyita Ssuuna, chairman LC1 ow'ekitundu bakiyita Namutunku village. Ne Nabakoba minisita w'ettaka. Obudde okukya njagala okuva ku video nga mukyala Naziwa ateereddwa. Bw'ogaana ogenda kwetika internet. Weewa uteeka waabiri. Wamaze dde okwetika internet biri ebyakusuuza ekifo. Kakati bizeemu, bannange bizeemu, ebintu ebyo bizeemu, n'abakooba mu mugambe, ebintu bizeemu, bannange bizeemu, ebyekenya bizeemu, omukyala mu mugambe, ebintu bizeemu. Njagala okuva ku video wano nga Naziwa mu mutadde ate nina okwogera naye. Oba gw'omukutte oba tomukutte gw'ow'ettaka, bagambye gw'omukutte. Weewaawo njagala ogaana omute olwaleero enkyo olabe. Nayagala dde okwefuulira naye nga sirina bwempita. Kibuule ne Ssuuna kyamalero si wano. Kibuule mmwe Banyarwanda mmwe. Omukyala Naziwa mu mute mmwe twabeetooloola dda tubalina wano. N'abakooba njagala omukyala oyo asuleyo. Otubulire lwaki nkoko anywa amazzi naye nga tafuka. Kansirike. Nayagala dde okwefuulira naye nga nakola endagaano. Maama kangende kweno gye tutanakkanyaako. Eri twagikkanyaako eno ya order seegayirira. Naziwa mu mute oba mu musigaze. Kaageza n'asulayo leero. Weewaawo ne bw'omute enkya ngenda bita. Mwe mubeere nga muchekinga ku page yange kasitava ku video. Mubeere nga muchekinga ko every now and then. Sawa yonna internet tugitwala. Eyo nvuddeyo. Abantu bebunja ko mwasembeza akabano mwasembeza amaje. Ekirala. Abaana abalenzi bulijjo mbagamba abakazi Abanyarwanda. Fiyore zonna ewezeetooloolera waliwo akabano mu nnyumba ya Isaac. Kambirinde mmalo byetooloola obulungi. Olwaleero obulango busigadde busitandinga nga bwe buli bulijjo olw'obudde. Olwaleero topic gye tugenda okwogerako waliwo ebiri mu mawulire bingi nnyo, naddala mu mawulire g'ekiro okuva lwe watandise talk oba ey'okugamba nti omulembe gwaffe gwayonooneka, twayonooneka tuwemula, omulembe omwononefu, ennyimba eziyimbibwa n'ebirala. We tugenda okusoma olwaleero mu Bayibuli mu kigambo kya Katonda. Kituufu omulembe gwaffe mufu? Kituufu omulembe gwaffe gwonoonese? Bwe guba gwonoonese gwayonoona gutya? Era okwonooneka kwagwo, okufa kwagwo kutegeeza ki? Kituufu tetulina mpisa? Kituufu kye batugamba kituufu oba si kituufu? Twatuuka tutya wano era kitegeeza ki? Eggulo waliwo omuntu mugenda badde njogera naye nagamba gwe pasito okyali awo twebaza Katonda olwakyagulanyi okujja naye naawe twebaza Katonda olw'okujjako. Era waliwo omusajja yagamba nti mubulya bye mutamanyi naye Yesu yajja yaddira mu Kyagulanyi naye naawe bw'otaweerwa Pawulo yakomerawo mugwe.
ekitiibwa nkiddiza Mukama bwe muba mutegedde Bayibuli era nga mugitegeera. Ekyo ekisa Mukama akyakirina buli omu genda Katonda alina ebintu by'agaba gye biri mu ggulu buli omu amuwa ekike. Buli omu we positioning Mukama akuwa ekintu ali mu kubigala. Mbo Pawulo yakomeddewo mu nze oba kituufu ekitiibwa kiddire Mukama. Wulira ne audio ngiina nagiwulidde neeseka katenfe. Wulira kituufu omulembe gwaffe gwafa. Bwe guba gwafa gutegeeza ki? Mu Bayibuli empisa process y'omuntu n'empisa combination eyo y'omuntu n'empisa Bayibuli ejogerako nga nsigo. Yesu yasomesa mu ngero eziwera ng'asomesa ku kintu kino ekiri e Uganda ekitawanya Uganda kati. Era tuzze kukisomako kubanga weebiri naye olw'okuba biina be byakwekebwa Bayibuli egamba ebimu Katonda yabikweka abamu n'abibikkulira abalala. Bikula ekitabo ogenda kuwandika ebitabo bino bitugenda okusomamu. Yokaana 12 ove ku 24 omaleyo. Bw'ovaawo ogende mu Matayo 13. Matayo 13 tugenda kuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olwa 3:2. Awo waliwo engero 3 zonna zikwata ku mpisa. Zonna zikwata ku Muganda n'empisa. Omunnayuganda n'obuntu bulamu. Omunnayuganda ne Katonda. Omunnayuganda n'ekigambo. Omunnayuganda n'obuwangwa. Omunnayuganda n'okuyimba. Omunnayuganda ne Bayibuli. Ebyo ebintu twabisomanga mu ssomero. Omuganda n'enkoko. Omuganda n'omwenge. Buli kintu ekibeerawo Omuganda n'omwenge. Bw'omala okuwandika ku Muganda n'omwenge olina okuteekako engero ezikwatagana ku mwenge. Ekiwubye engalabi mwenge kubula. Omuganda n'enkoko. Omuganda n'ekibbo. Omuganda n'enswa. Omuganda kati ebintu ebiri wano byonna biri ku Munnayuganda n'empisa. Ebyo Bayibuli yabikweka. Katonda yabikwesa abagezigezi. Yabikwesa ababishopu. Najja n'abibikkulira abasirusiru. Awo tugenda okusoma leero. Kituufu omulembe gwaffe mufu. Lwaki mufu ye video ya leero. Kati wano njagalako bawa buyu. Bayino bera wano. Bapazo bayino bera wano. Mbalaba bakula bye batamanyi. Bye balimu tebabimanyi na bimanya mbuna agenza okwetonda Mengo. Mengo ye yasooka okufa. Toyina bwe weetonda Mengo nga Mengo ye yasooka okufa. Toyina bwe ogenda Mengo empisa okufa. Empisa okujja eno okufa muffe. Zasooka kufa Mengo. Inzo omu ku bantu abatono abayina embavu Katonda baataddewo okwogera ebigambo bino mu institutions ezitagambwako. Omwoyo wa Mukama agufuse ku bantu. Bayibuli egamba mu biseera eby'oluvannyuma ndifuka omwoyo gwange kw'abalina omubiri naye abavubuka balikola bino. Wulira abamu tebalina mbavu ziryogera. Abantu tebalina mbavu zoogera bintu bigenda mu maaso mu nzikiriza zonna mu Uganda. Mukama ampadde ekisa okubuulira Obukatuliki, Obulokole, Obuyisiraamu, Obuseveniside, ekkanisa ya Uganda, Obuprotestante, mwenna combined. Mukama ampadde ekisa okubuulira Obwakabaka kubanga nze Yeremiya ow'omulembe guno. Nze Ezekiel ow'omulembe guno. Nze Samwiri ow'omulembe guno. Ekyo ekisa Mukama akimpadde. Bwe wali baawonga waliwo olunaku lw'endigenda oba kufa oba ntemuddwa oba accident oba nebasenga mmesa apaakinze emmotoka ye kuba abadde avuga Uber. N'abuuza ku banne n'apaakinga bulungi n'agenda mu kisenge kye n'afa. Bwe ndituuka okufa ndiba ndi empute nga siina kyendeseeyo ku ebyo Mukama byampadde okwogera eri eggwanga lyange Uganda ne bannayuganda bonna. Kubanga Sheeke Kiti yatugamba omuntu akutemula Allah ayisizaako buyisiza. Kati bwe ndiba ndi wakutemulwa butemulwa bwe muli kiwulira nti wile bamubidde amasasi ekkata ndibeera empute nga kye nnina okwogera nkyogedde. Pazo liri pazo tolina kugenda kwetonda Mengo mu Banyarwanda. Abanyarwanda boonoonye okwetondera Mengo be baamalawo Mengo. Gwe kyagenda okukutuukako gwe okuggwamu empisa zaasooka kuggwa Mengo. Bw'obeeranga mu Uganda kiri kuri kodi genda okinoonye kubanga ebimu bibaleetedde wano mbalage engeri empisa gye ziwedde Uganda. Nabagamba bali mu mulembe omubi ogukeepinga records. Wulira mu Uganda waliyo eggulire eddamba genda olitekemu ku internet ogenda ddiraba. Embwa ya poliisi
yagenda we babbe sente ku kaduuka ka mobile money kalinga kasako ka banka waliwo mobile money embwa ya polisi negoberera olusu neyingira wa DPC mu polisi nga ababbi bavudde ku polisi ne bakwatirayo n'ebizibiti bye babbye ku mobile money kati gwakola ogw'obubbi byagenda okutuukako polisi bwe yatandika okubba kati gwoba tolina bwokyewala empisa zasooka kuggwa Mengo kubanga Mengo mu baganda bonna temulimu ayinza kubeera Katikkiro omunyarwanda ye Katikkiro empisa bwe zaafe Mengo liripazo tolina kapasite ekwata mpisa munda muggwe ng'empisa zaggwe Mengo omwoyo wa Mukama ali kunze ebyo tewali ayinza byogera mu kanisa tewali ayinza byogera mu bwobufuzi tewali ayinza byogera Bayibuli egamba buli muntu Mukama amuwa ekigera ky'okukkiriza nga obusobozi bwe buli okuva lwekiri nga abaganda tebasobola kutuula ku lukiiko lw'Emmengo ne kutuulako Banyarwanda Task Force ekyagoba empisa Emmengo kyekyazigoba mu Wabbuuyu kyetuva tetulina mpisa omwana yayimirira n'ayogera ebigambo bino byagenda okuddamu n'agamba bw'ati Museveni koma nnyoko mukazi wo koma nnyoko abaana bo koma nnyoko Muhoozi koma nnyoko n'abaana bo koma nnyoko Janet koma nnyoko era mwenna koma nnyoko mwenna ba Museveni koma nnyoko baminisita koma nnyoko mwenna koma nnyoko lwaki omwana afuna kapasite eyo bakasitodiyani be basooka okufa ffe totubuuza lwaki twafa kuba nabo baafa Emmengo tekyaliyo mpisa ekintu bwe kimala okufa ogwo omulembe gwonna kyeguvudde gufa ogwabwe n'ogwaffe ne gubanga ogufa kubanga waliwo omulala ogumera ebijanjalo bibadde birudde nga biri mu kutiya Yesu yasomesa mu kyawandiikibwa kyetugenda okusomako ekyo ekya Yokaana leka nkyogere mangu gundi nkuprepare nge tugendeyo ng'okitegedde Yesu yagamba bw'ati ensigo bw'esigala waawo ku kibanyi awo tekola makulu ab'omukyalo mujjukire edda emisooli gy'okusimba gyabeeranga ku kibanyi gyabeeranga mu kiyungu ne gikala ne gibeeraawo bwe giti ebijanjalo nga babikaza nnyo nnyo ne bibeeraawo bwe biba binaamera byekubaganyemu babikwata ng'enkuba yatonye ng'ettaka linyogovu bulungi ne babiteeka mu ttaka ne bivunda kisooka kuvunda ne kyeyubulako ekikooti ky'okungulu ne kyasama bwe kiti ne kifulumya omutunsi olwo nga kifudde kisooka kufa ebyo bye mulaba omulembe guli mu kweyubula ekikooti kivaako waliwo omulembe ogumera gulina okumera ng'oguliwo gufudde Museveni koma nnyoko ne maama wo koma nnyoko ne taata wo koma nnyoko ne mukazi wo koma nnyoko n'abaana bo koma nnyoko n'abazuukulu bo koma nnyoko mu ddoboozi lya 10 sagala mugambe guno pasta reported speech waliwo okufa kw'omulembe n'okumera kw'omulembe Emmengo gye muddukira tewaliyo mpisa zaafa nkugambye genda onoonye ku internet DPC yagenda n'agenda amenya edduuka lya ssente n'abbamu ssente gavumenti yabbye ssente mu Bank of Uganda okwonooneka kw'omulembe okwonooneka kw'empisa tekutandikira ku liripazo okuyimba nnyimba mbi kutandikira ng'ekkanisa efudde obwakabaka bufudde gavumenti efudde Elders Forum ng'efudde Uganda erina Elders Forum Elders Forum erabikako mu biseera by'obululu we bafominga Elders Forum era eyingira mu kuteekawo presidential debates naye nga Mukama yagambanga Yoswa genda okwatagane n'abakadde ba Isirayiri Uganda terina bakadde bagayidinga Uganda abakadde mu ggwanga yemu ku institution ey'amaanyi eggwanga litambula bweriti litambulira ku kanisa obwakabaka Elders Forum tulina Elders Forum ba senior citizens mu ggwanga Uganda muli luddawa okufa kwa Uganda Morodike kyatandika kitya
bakastodiani be basooka okuggwamu empisa. Bakastodiani b'empisa be baggwamu empisa. Kati ffe totubuuza mpisa kubanga abaali balina okuzitukwasisa tebazirina. Leero tugenda kubeera mu revision y'ebyo ebiyiseewo. Generation yaffe gye mugamba enfu eyina truma, tulina ebintu bye tutadde ku bwongo bingi nga ba leaders be babitulaze. Ba leaders be batwonoona. Kati Katonda n'asalawo n'adisimantoling omulembe gwonna ne gufa ne guvunda ne guziikibwa. Kati ne wamera omulembe omupya. Ye process Uganda gyerimu. Kyovola banyimira wano ne ngamba ati Museveni koma nnyoko. Ate era Museveni koma nnyoko. Muddobazi la full figure. Kubanga nze ndi mukubuulira. Okitegeddeawo kuba mujagamba nti omusumba avuma. Sivuma. Bamuvuma dda. Jasingezako mujjukiza nti Museveni koma nnyoko. Ne maama wo koma nnyoko. Oba omwana omubi avumaganya nnyina. Kati tugenze mu bakwasisa empisa. Njagala nkulage ebizimba ebiri ku bwongo bw'Abannayuganda ebiteekeddwako bakastodiani abalina okututereeza nga be baatwonoona. Tutandise kati video. Tuli ku revision yekka. Okwonooneka kw'eggwanga kutandika kutya. Ddala bakastodiani. Omulembe tegwonooneka tegutandika na kuwemula. Guyina gye gwava. Kati njagala tugenze mu ba leaders bokka ebikolobero bye bakola ku bannansi. Mu ab'ekkanisa nzije egundi sawa yonna. Ngenda biva kumukumu. Abo bakwata bataata bantu bamama b'abantu ne bataata b'abantu. Abaana abato balaba. Olabye? I'm a police officer. And I was not coming. I came to buy things for my children. Okay. Police ekwata oyo bakaleke mu bibuzibu oyo. Oyo bakaleke. Find out. Akwasisa mpisa. I confirm that they are policemen, then they are going to be dealt with accordingly. Because they are supposed on duty, but now they were just gambling. Kanisa nesirika Elders Forum tetulina obwakabaka ne busirika obusiramu ne busirika mwenna ne musirika nga bava violating abantu gwe batyo human beings. Abo bana b'abantu, abo batata b'abantu, abo babba b'abantu. Abo bana b'abantu naye abapoliisi basikagana n'abapoliisi. Oyo si mubbi mulwadde oyo ababbi be bakwasisa amateeka oyo ebyafaayo byegenda obiteekamu bakaleke bajja mukubuuza byonna mubimanyi yoyo ate byonna ngenda bibalaga oba tusula wano tusulewo owulira people who have been terrorizing this place. The whole of this stretch from Lugogo bypass up to almost Kireka, especially during peak hours. They intended to grab oyo emisana nga abeera mu uniform ekiro kifeesi abeera mubbi akulaga yakwasisa amateeka. Kati mugamba liri pazo ye mubi mayega mwali luddawa ebirebe mwakola ki mwayogera ki ekyo kimu. Ngenda balaga ebikoleddwa ku Bannayuganda ne ku ba leaders nga wetuli Elders Forum nga wemuli kanisa ne musirika kati musikise mukusirikirako erinnyo mmwe mwatta omulembe kubanga guli mu kumera. Feel the heat. Ekyo kimu. Amakaga kirumira twagasanze gebunguluddwa abasirikale. Poliisi enonye wa poliisi DPC ku DPC ategeezanga bwe yatebusa abazze okumukwata nga tebunnakya. Kirumira musajja Buganda mwakola ki? Turume tuli ku bwongo ku bazadde baffe bye mubayisizaamu mulowooza ffe tuli basiru. Mulowooza tuli basiru. Olyokodde ku luyimba mbuno oluyimba lwe lwonoonye ensi okakasa.
banonye DPC okuggulawo mpozi nga bakama baabwe bategeera obulungi beebazze bakanga akulira polisi mu ggwanga asindise mumyuka we oba mudirira ajje wano ebbaluwa enkwata nga ya koti ategeezezza nti ensonga ze yayanise ez'ebizibu byagamba ebiri mu poliisi ze ziviiriddeko okumusindikira okumukwata mu biwulire ng'ate bandisobodde Elders Forum webali Buganda webali Eklezia webali Kingdom weziri mwakola ki abamu kuba babbi kati musirika flying squad ewange tekubaza wachairman ebyo bukyanga bibaawo abaali abaana kati be bavubuka be babavuma eminyongo muli minyongo gy'eggulu ono politics of police sigenda kulekayo babuulya mazima abazizo ekitundu tetubamanyi bwomuntu wazenga ekitundu abeera n'ebiwandiiko ebirala batinze watwagala omuntu mu kitundu mazima ge gamusirika te gamunonyeseza wano wano n'okujjana abasirikale nga bajjudde wano lwaki owulidde awo wakirumira ayingidde mu nsonga mu biwulire bulungi asaba amanyi abamutwala n'ebiwandiiko ebibakkiriza okumutwala kyokka ono baawukanye nga baakigwo nze nga dipisikale nze mwagala abatakirumira mubalabye temubeera biranga ani amutwala bamutwala wa oluvannyuma aduumira poliisi y'ewakiso Justus Tashobya agezezzaako okuwooyawooya Kirumira afulume wabula bwamubuuzizza omusango ogumukwasa n'ebbaluwa emukkiriza okumukwata nga tagirina ne balemagana tuli ku ki ekyatta omulembe gwaffe tulumeyo yonna tugirina You have orders to arrest me? It is my instruction. Okay. You have orders to arrest me? Yes. Which charge? Awo. I am saying. Which charge? Tell me the charge. You don't know that I have got powers to arrest anyone at any time? Say this. Are you having a charge against me? Kirumira, I want you to be. Get me right. You are a senior police officer. I am. Can you come? Buganda ye yasooka okufa. Okuva lwe yaleeta Kayitana ku lukiiko lwa Buganda n'eleeta Omunyarwanda n'emuwa obwa Katikkiro. Ekiddiridde be basirikale ba Flying Squad okuyingirawo n'ebyuma owulira tumeeyo owulira ebizimba bye tulina ku bwongo owulira bye tulina ku bwongo getyo naffe obiraba abasirikale bwe basindiikiriza bannamawulire neevaayo omusajja zaayogerera ku ssimu n'ategeeza aduumira poliisi y'ewakiso Justus Tashobya ani professional police okwogerako naye mwenna abapoliisi kumanyoko mu ddoboozi lyani nkimanyi eriyeyo abanyiiga naye mumwe wa Mukama alikunze mu musirike olabye ng'oluggi lumaze okuwangulwa Muhammad Kirumira avudde mu nnyumba ye ng'awanise emikono waggulu abasirikale ne batandika okumwebungulula owulira bakastodiyani be bali mu kulinnyirira eddembe ly'obuntu bakastodiyani okusobola okugumbulula abatuuze ababadde ebweru w'ekikomera ky'enju ya Kirumira poliisi etandise okuwandagaza amasasi ne gasekera mu bbanga owulira ba Elders Forum eriwa yali ludda wa mwakola ki ekkanisa mwakola ki Buganda mwakola ki Kingdom mwakola ki laba bataata baffe laba bataata abantu berwanako bokka ebyo gwogambe guno liri pazo ye mubi ateereddwa mwemu ku mmotoka za Flying Squad omwana eyaliwaawo nga wa myaka 10 ebyo ali byerabira omanye ekifaananyi kye yajjaawo omanye kimulidde mu mutima ebyo abaana baffe bye bakuze balaba nyina wa Kirumira awanjagidde President Museveni awo we wali firimu awo wulira taata President Museveni nkwegayiridde tunuulira omwana wange mulondole yamutunuulira wamuwulira oddangamu naawe najja mu maaso obuzibu abadde atambulira mu buzibu yabiyingiramu yamusolovinga sala amagezi olabe nga omununula yamununula sala amagezi olabe nga omununula nefe tukiradde mu maziga mukazi wali lubuto olukulu asulirira kuzaala abaana bato naffe bakadde be tuli ku buzibu oluggi balusaze kubanga abantu be bamusindikidde kwabaddeko bamanyi n'atyo ogenda nabo nga bamusaako obuzibu n'atya naye Museveni tuyambe oluvannyuma lw'okukozesa eryanyi okusala era Museveni yakiyingiramu naye wamuwulira ye wabula omukyalo oluvannyuma ennaku emuyinze tukyagenda mu maaso n'eggulire ate byonna nja bibalaga ate nammwe mubeereewo Fiasmon Tagalawo tewali afuluma tewali kufuluma abo be bamafiya ba Museveni buli wakola ekintu be basooka okujja bulwadda maama Fiina ngongo azaako ab'obuzigo obw'ekirogo laba abo be bapeinikira ba Museveni wamala obbakola ekintu ng'asindika maama Fiina olabye bbanga lyonna bwe babadde bajja bakola obalabye ngenda kwogera n'omubaka wange
amberi ya chamba antusoba president mubuli ekyenyawa kumwana kwanza nze namumu webale mumuwa iwa buli lwoyolesa obusirufu bw'emisa yasamira mu watu webula kitiibwa kyo kyokka nene kyekitongolera n'olwekyo alina okugambwako mu ngeri zonna laba bakastodian abo be bakastodian abokwasisa empisa kati abaana abaaliwo ebiseera ebyo be bavubuka abaliwo kati mumanye ekyabasigala ku bwongo nabagambye ennaku ezo eberi yagenzeko wajjajjaawe ayina gye yagenzeko wajjajjaawe namubuuziza walabyeyo ki kiki walabye mu kyalo ekyenjako yaŋŋambye eddadi nalabye abantu abatunda fiwero mu bucupa yabadde amanyi bino ebya petrol station bino eby'e Kampala yaŋŋambye eddadi abantu beeri batunda petro mu bucupa ku kkubo kati omwana omuwala naŋŋamba nalabye enkoko nga nnyingi nga ziri mu lujja ng'ente nnyingi omwana myaka 4-5 bye yalabye akyabijjukira ku bwongo abinyumya nga bwe yagambye eddadi abantu beeri batunda fiwero mu bucupa kati omwana oyo yakula ne truma eyo ebyaliwo awo omugamba ki naye bamama Fina bo babaddewo buli ssaawa Museveni wamala okunya bwe paba Museveni olumala okunya nga mama Fina aleeta ebikokooma ng'atandika okukokoola Museveni n'obuziga n'olwaleero bwe kiri Museveni wamala okumenya nga mama Fina zimuleeta omulembe gwaffe kituufu gwafa kiki ekyagutta eyo tuvuddeyo muwulire bulungi ate byonna njabye balaga mulimba ze wano ngalo yawe okumulaba okuva lwe bamukwata essaawa zisana mu 8 lwadde emikisa gyonna okulaba nti bakola ku fayiro bamuvunaane bagamba omusango bamukwatira bujulizi bulina naye tebamubuulira musango honorable Paul Muibi yazze eggulo wano namulaba ku katono oyo yali zaake naye yamugaye n'okutamanyi musango gumuvunaanibwa oyo honorable MP Mulamba musajja muganda titasobola kutambula musajja mukrisitu tugende waggulu musajja leader tutambulidde okuva mu institution zonna ne ziyimirira ne zisirikanga baswaza bwe batyo MP ng'ebiragiro bikyuse nti tetujja ne balinnyirira ba leaders bwe batyo muffe tubeere n'empisa Museveni ne maama wo ne taata wo Komanyoko n'abaana bo Komanyoko ne bazzukulu bo Komanyoko kitaawe yazze okumulaba ne bamugaana okumulaba fe babi okusinga ekyo okumulaba bamuganye okumulaba omusango tebagwogera tebamutwala mu kkooti kano kanyanga ate gavumenti keetaddewo ffe tukagwemu batusibe mukazi we bamuganye omulaba tata bamuganye omulaba baloya babaganye omulaba naye talinaako musango obuganda ne busirika ekereziya nesirika elders forum nesirika mwenna ne musirika kati muvuddeyo mutusinikirako ebinnyo mwenna Komanyoko ekikuta ekijanjalo kiri mu kumera ekikuta kivaako omutunsi gufuluma This viral phone video shows traffic officers wrestle to disarm a person as they ask him why he's trying to aim a gun at them. Traffic ekubagana no wa UPDF ayagala kuba ba traffic ya masasi polisi yerwanako bamujjako emmundu ekibuye mu round about wakati polisi ekubagana n'abamaje bw'okugamba mbu wabbuuyu ye muzibu olw'okumala okuvuma Salimu Salo Omunyongo bakastodiani abaalina otulambika baabo polisi versus traffic amajje ne gasirika gavumenti nesirika obuganda ne busirika ekanisa nesirika obusiraamu ne busirika mugamba ffe tutalina mpisa ebyo byennaakalaga mwe abatukwasisa empisa ezo mpisa It is true he had a gun, it had 26 rounds, and he was then arrested. We are in touch with his with our counterparts, his superiors. Abo be bakastodians has come out strong. Tetujja kumanya we tulina we tulaga nga tetumaze kutegeera waje tuva. Chovola bakati tuzeeyo je tuva, tutegeere we tuli, tumanye ne we tulaga. Ekijanjalo kiri mu kumera. And they did the right thing of arresting that. Ani ayasimbyeko ekitooke. Ekitooke bwo kisimba kisooka ne kikala. Era bw'okisanga kikala todduka tokijjaayo kireke ne kikala kyonna omugogo ne gukala ne kikola bwe kiti ne kifulumya omutuusi waggulu oba wali wansi ku kikolo nga wavunze ne wafulumayo obutooka obupya prosesi bwetyo bweba
mwenna bakitaffe mu Katonda ba bishop baani abaatuula ng'omulembe gufa musirikire ddala ate era mwenna koma nnyoko. Mwenna abaatuula mu Buganda ne mutta Obuganda nga mulowooza tunagwerayo mwenna koma nnyoko kuba kati tuli mu kumera. Bino batono nnyo abajja obbitegeera naye nja byogera nga bwe biri. The plain-clothed men pushed Juma Tamale into the van, commonly known as drone, notorious for disappearing people in the country. Kampala Metropolitan Police spokesperson Patrick Onyango said the men who took Tamale away are known to the police. It is police that arrested him and taken to Sanji, where he appeared before the magistrate, and he was remanded until 24th of March. Onyango says Tamale has been on their wanted list since mulowooza abo abantu bemubonya muto bo tebazaala bo tebalina baana era ffe obwobulumi tubuwummulizeewa. Father Musala yagambye yabuuzizza buli kintu omuntu bw'okikoowa oba okikooye naye mmwe abali eyo mmwe abatali bw'okoowa onywa ku mwenge naye kati nga ffe abatanywa mwenge abatalina gundi abatalina gutuddukira bw'okoowa gavumenti okole ki? Bw'okoowa Sali Musale eyakuttira ekitone kye eky'okuyimba ne batta okuyimba ne bakusuubiza nti bagenda kukuwa ne batuuka mu nnaku enkulu ne bagamba tojja tosala tojja jjukira tokyayimba bakuttidde ekitone tokyayimba obakooye bakukooye okole ki? Omusajja Musala yabuuzizza bw'okoowa gavumenti nga tonywa mwenge okola ki? Tolina mundu nayo olina akazindaalo naye owulira ekigambo omuliongo w'eggulu eyakwonoonedde future ye ey'okuyimba wali ddaalingi w'abantu n'akusuubiza n'agamba kati gwe vuma abantu nzo jjono ne ssente n'ovuma abantu n'akuttira ekitone n'akuttira future yo kati akwefuulidde bw'oba omukooye nga tolina mundu okola ki? Omuweereza luyimba omuliongo w'eggulu. Eno video y'olwaliro gye mugenda okusinga okunkyayiramu naye ate yegenda okusinga obbatereeza. Sali Musale oli muniongo w'eggulu. Mama labayo. On Friday night, Robert Chagulanyi, a Chadondo East Member of Parliament, flew to the US to receive specialized medical. Oyo leader atambulira mu miggo why? Because the leaders bampale bamumenya amagulu. From where he's due to receive specialized medical. Laba zaake leader had requested permission to munoza fete bituvuluma for treatment for injury. Museveni mukazi wo mama wo komanyoko. When they were arrested following the chaotic scenes after the end of the fete bituluma fete tuli bantu gwe bituluma nga tetulina mundu tukole ki? Both men had earlier been prevented from flying out. Gwe bituluma nga tetulina mundu tukole ki? Forth negotiations between their lawyers and government over a number of bureaucratic processes and obligations they had to fulfill. Now, the Minister of Health, Jane Ruth Acheng, has come out to clarify why government had initiated from flying out of the country. To Acheng, the two members of parliament procedures before being allowed to treatment abroad. Mundeke nyombe wammayomba kyekyo mundeke nyombe. The minister further added that preliminary reports from the medical board laba ebitiibwa bonna babyambadde basiru mwena komanyoko laba specialized treatment abroad since local doctors could have adequately treated them. And I have stated clearly laba minister laba nothing significant to warrant their referral abroad. The minister's statement seemed to contradict the legislators. Mulowooza ffe abawagira bano ffe tuwulira tutya ffe tetuli bantu ebyo bye byazimbye obwongo bwaffe ne bwabika kati temulina kye mutugamba kubanga obulumi bwe twali tulina bwonna bwatugwamu. Museveni komanyoko because he thought they had exhausted everything. Musomana wabandi omuto ne mumulumbe bwama ne mukuba amasasi. And they have revealed the ani alina mundu mu Uganda. One, he has injury to the ligaments in the back. Number two, the left kidney was injured. Nanga abasajja bano. And that explains why naye basaalirwa Nicholas Opio, Robert Chagulanyi has accused government of twisting the facts. Opio has tweeted that government was misrepresenting the situation in order to absolve itself from having to reimburse Chagulanyi. Ngenda bibalaga byonna gye nnina utemuvaawo class monitor wandiika ggalawo olugi talina kufuluma kugenda kufuluma tewali kuva wano mu class. Mulowooza ffe tetuli bantu. Faza Musala yabuuzizza gwe nze sinywa mwenge gwe nnyiiga n'enkowe kikunkoleki. Owulira gy'ogwo gwe
a machine for high blood pressure. Omuntu tabasabye kumujjanjaba agambye kagende yejjanjabe n'okumujja nakyo ne mukimugaana kati muvaayo simanyi katikkiro tusinikirako erinnyo mbuno twasiwuuka egguna empisa wali luddawa mu biro bwe bitu wayogera kigo wali katikkiro waliwa wakola ki wayogera ki wakola ki okwo kwali kusiga mpisa okwo kwali kusiga mpisa abenzikiriza mwali luddawa Intelligence Council mwakola ki okwo kwali kusiga mpisa Intelligence Council komanyoko abantu ab'enjawulo bazze balomboje ebyali mu disitulikiti ya Arua ku bigambibwa nti amagye galiko engeri gye gatulugunyamu abaludde oluvuganya gavumenti mu kalulu k'okuddamu okulonda kati oluvannyuma lw'omubaka wa Kyadondo East Robert Kyagulanyi okuvaayo gye buvuddeko n'ategeeza ebyamutuukako bwe baali Francis Zaake ng'embaka wa municipality naye alombozi bye yayitamu ne bakubira ddala n'andajana nga teryafaayo oyo taata wa muntu yayogera ne bannyaba abasajja abo nga balina ebyambe ku muntu zaabwe owulira babikosa ze engalo zino oyo taata wa muntu bba wa muntu muganda wa muntu lead of the generation kye bayita akandooya bakazi bati ne bakuba ku mugongo ebyo mwasiga mpisa nga ekintu ekikutuseemu Elders Forum muliwa mwayogera ki abo ge mateeka okugobera amateeka gye baalimu byali bigobera amateeka balondawo candidate owaabwe ne bamuwagira gavumenti bwe yalinyirira eddembe ly'obuntu mwakola ki teekateeka yammwe eno gavumenti ebeera ne institutions ezigiwabula Elders Forum cultural institution ne ekereziya oba Intelligence Council mmwe mulina okucekinga gavumenti mutuwe sentiment yammwe ne stand yammwe ku bikolobero ebyo byonna ebikoleddwa ku bannayuganda Intelligence Council komanyoko sebadde komanyoko kazimba mugalu komanyoko mwena komanyoko mbijje ku bino yaba amawulire bwe gabadde bino byombi mazeeyo mpulira tebirina gwaayo nja bibalaga ate temufuluma temuva waawo temufuluma laba oyo tata wa muntu oyo bba wa muntu oyo bba wa muntu oyo tata wa muntu abaana be ab'enganda ze balaba oyo mama wa muntu Elders Forum muliwa mwena komanyoko musimanyi ogola simanyi Justice ogola simanyi ono omukazi ani mama wa Navio yani mbuno beba Elders Forum ani magi kigozi komanyoko mwakola kyalo fabatalina mundu abatasobola tukole tutya mbalaga okufa kw'empisa gye kuvudde abo be mukole byo waliwo olunaku lwe bakuba obusepiki waliwo omusajja gwe bayuza empale munoonyeza nambula omusajja bamukwata ne bamuyuza empale ne bamukwata andawe yanga maama we waali Nazara we waali abaana be we bali mmwe mwasiga mpisa mwenna Elders Forum komanyoko gwe kawaswalule waswalule ojja n'oleeta envi ne bakuteeka ku gundi ku TV olinga kawanga kasa Vasco da Gama mmwe mulina kukwasisa gavumenti mpisa mwakola kinga gavumenti ebitukola mwena komanyoko Intelligence Council akaba n'akali mu Buganda abeefudde ba administrator ba gundi aba Buganda abakulemberwa mayiga komanyoko okuva ku mayiga paka ku Kayitana mwena komanyoko Parliament komanyoko kuvirira ku speaker police okuva ku IGP mwena komanyoko ame commando okuva ku ame commander paka ku komanyoko okusibuka kw'empisa tekutandise na luyimba lwaliri pazo Mukama yagamba Yeremiya kuba ekituli mu nyumba yo mwennyini oyiseemu ebintu mu nyumba toyita mu mulyango kuba mu ekituli oyitemu bwoti ogende babirabe nga bw'obikola bwe batalikyuka bwe bato bwe balitwalibwa nga n'ennyumba bazikubyeemu ebituli ndi mu mafuta g'okubavuma mutegeere omulembe w'eggulu Mukama yagamba nabbi mulamba n'amugamba genda owase malaaya genda ku kkubo owase malaaya akucyange cyange n'awasa malaaya omusajja agenda okukola nga malaaya ayingiza omuntu akola bw'ati namubuuza yego wangambo n'amugamba obulumi bw'owulira bwakucyanga akucyanga nange bwe mpulira nga munvuddeko genda ogambe Isirayiri bw'onooginnyonnyola obuzibu bw'omukazi malaaya kyakukoze nange bwe mpulira nga banvaako genda eri ndi mu practicals za kubavuma mutegeere Museveni komanyoko ekkanisa ya Uganda komanyoko ekereziya komanyoko ba bishop komanyoko abasumba b'abalokole komanyoko
Mukama yagamba nabigendo wa Semalaya yamusalamu omwana simanyi omuna mutuma Gomezi simanyi na mutumani bannayi Katonda alina obusungu Katonda alina obujja yamugamba gendo omuwasa namugamba banango omukazi anzita mwe muve mu nseko buseko senga namanya okulya alinga akabuzi gwe newasiza ku ddembo mukazi anzita Katonda namugamba ekyo kyakukola ekyo kyempulira nga munvaako kati gendo obulira abana ba Isirayiri ng'obabulira obulumi bwo nange bwe mpulira bakyuke bwe banakyuka awo tutambule kati nkimanya ab'empisa ezitonya munchayi era mugenda nva wano ngenda ku kikaliriro nkimanyiza abasumba bange mbamanyi mugenda kunkalirira naye muganda wange Yesu Mukama yagamba Ezekiel gendo oli omuzingo okalube ekyenyi mugenda kukuba kungulunga munda sebusa yegaaya nabetegekedde empale nayambadde 3 empale nina mwezi ate ntaddeyo n'ebitabo twajjanga tukimanyi nti olwaliro kukuba noteekayo ebitabo ne weeyala bakukuba kungulunga munda sebusa yegaaya olowooza sibimanyi mbuno mugenda kunkalakata mbimanyi nyina abasumba bakambwe gwe nva wano osaaga Mukama yangambye kuba ekituli mu nnyumba oyitemu bakirabe nyinza nno n'okwogera ebisingako awo mweno muzannye ebintu ebyo lwaki mbireese mbijje ku bino omuze ogw'okwemula nga bayita mu biyiiye omu ku bannakatembo ow'erinnya John Segawa agamba nti ebiyiiye byonna bifugibwa buwangwa oba olulimi oluba lukozeseddwa kale ng'oyo atasobola kugondera amateeka agafuga olulimi olwo oba obuwangwa bw'abantu mwakolera ebiyiiye bye kikakata ku bannannyini lulimi olwo okumuboola kino kiteredde Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga okuvaayo n'akoma ku bayiiyi abulirwako ng'abasusizza omuze ogw'okuwemula okuli Lil Pazzo ne Gravity Omutujju neddo oluyimba mu lukube katubanga mugambye bukuba nze nzina sigenda bije Mayiga wali ludda wakulu luyimba lwono omwana ennyimba ze baakayimba jjuzi ne byenkulaze kiki ekyonoonya abantu gwe Segawa mwali ludda wanga gavumenti erinnyirira abantu lwaki kyemugamba Uganda yokka yalina poliisi mu nsi wano professionalism eri ludda wa wano oyinza n'okumalawo omwaka nga tolabye kuwa poliisi naye geza omenye etteeka geza okola ekikolobero baba bikola batya naye mmwe ne muyika ne muba bangi n'emmundu ne mwetala ne mukuba abantu ne bakuba omuntu amasasi n'olwaliro tewali suspect gwe bakutte buwama ebikolobero byonna abapoliisi be bakozi b'ebikolobero nze mbuuza mu Uganda mu nsi yonna poliisi Uganda yokka yerina poliisi n'ensi endala zikola nga Uganda bw'ekola into the matter oyo minister internal affairs ayogera ku nsonga z'abantu missing people in Uganda to compromise the integrity of the findings from the people given into the matter David Mwozi of the alleged missing persons. The police, however, was confronted with a number of challenges and constraints which do compromise the integrity of the findings from the people given by the honorable law as next of kin. The next of kin of the reported missing persons, first of all, reported missing persons in the ADFC until the police team had government as members of an NGO in order to interview these people. Missing people. Nabakoza Florence, the next of kin of Wangolo Dennis, alias Shafiq, declined to meet the investigators, stating that she had not got instructions from NUP to meet any person. Nanyonjo Oliver, the reported next of kin to Luwemba Mustafa, but to tell technicalities, when the team requested to meet him. Later, there emerged wabula mutusuubira ffe abantu abababula tubeere n'empisa Mayiga komalyoko. The police team wanted to meet this kin next of kin at night, which wasn't true. The next of kin preferred dealing with NGOs. Kazimba mugaluko manyoko ng'abantu babuze mwayogera kimwakola ki ADF yo yababuza extremely difficult. ADF yo yabatwala. People who are allegedly arrested with some of the reported missing persons also refused to make statements. For example, Musa Sali, Kasasa Amim, Muwaire, and Sembadwe Hakim, who are allegedly arrested with Semodum Michael Jackson, declined to provide information to the police. Most of the alleged disappearances disappearance of Damlida John, Chiria Peter, Wangolo Dennis, Cesars Isma, Joseph, Alliance Semuju, Joseph, and Zimula Dennis, Alliance Boy, were all never reported to the police.
owulira technicalities naye nga omusajja yagamba ffe tumwira Sara Minister n'agamba alina John Bosco Kibalama baliwa Mayega olyeyo otuuzizza obulima awawo olyeyo otuuzizza obulima awa kuba olina omusiri gwabwo nze mbuuza kati ffe abaakoowa tukole ki Elders Forum muli luddawa gwe Magi Kigozi ne bukyenkya nga Navi yabuze osobola okusigalawo awo ng'otudde waawo olw'okuba musimanyi mbuno wamyuka ng'ekibeere ky'ente gweosigalawo ng'otudde nga Navi abuzeewo wakola ki nga abaabano babuze mbuno Elders Forum wakalya Elders Forum. The contacted next of kin insisted that the alleged Semuju Joseph is actually Baguma Joseph, serial number 17, whose alleged disappearance. Oyo minister ayogera ku missing Ugandans government be yabuzaawo gwo tugamba mbu wabuyu yatalina mpisa ekyo bakiyita batya kulokubanga mu byogera mu luzungu. The data profile lack thereof from the various agencies for the given names is contained in Annex F, and I will refer to each of the names later. Gwo balaboloza balina amagezi parliament mwe nakoma nyoko okuvira ddala ku sergeant at arms paka ku speaker ba commissioners mwe nakoma nyoko. And these include Kasumba George, Kisembo Godfrey, ulira amanya Barama John Bosco. Despite most of the alleged occurrences being reported to have taken in broad daylight, none of the alleged witnesses mentioned the registration number plates of the alleged vehicles involved. It has also been established that there is a well-orchestrated smear campaign of aiding people who seek to go abroad in search of livelihood opportunities to claim political persecution. Minister wa Internal Affairs tuwe minorities. These false and mendacious claims against government are unfortunately sometimes believed by those in the host countries who are gullible to take these claims as true without verification. Others still sometimes are fugitives from justice. For example, the suspects who had evaded appearing in court for assaulting a one-car Muntu Ivan, alias Majambere, were aided to leave the country. These are Unzima Godfrey, alias Tower, and Chikomeko, alias Yekolera, alias Itonga, assaulted. Never naga Yekolera watula kuansa bya parliament Yekolera otulima. Nebo no tujoga sebo alieri kuansa bya atudde. Yekolera. Never the China go to do various claims of reported disappeared persons. Presented the Parliamentary Committee on Human Rights and the latest statement by the opposition. The respective reports are hereby attached as Annex G1, G2, G3 respectively. Ani ayono empisa mu Uganda ebyo nvuddeyo kati obusungu bunkendedde kati banayi mwasibe mtaye nababuuziza muli mukyaba mikwano mujje baleke emirimu kikulu namwe mubula ndwawo balaba naye nga bwe muzze Gweboba kawuli manya nange wendi gweboba kawuli woli pani namwe mumbulako naye nga bwe muliwo nange wendi ntowolo kusemba denjabika tugenze kugulira eddala nkugambe government yafa ezikiriza zafa bakadde forum muli bafa ate mwe muli bafu senga mufa ne mugwerawo ddala Uganda ne tusigala feka. Buganda structures zafa tubalabako nga muzze Mayega abawe egali pichipichi obe motoka awo mujja naye mukola ki mu byalo mu bantu ba Kabaka mukola ki abatongole simanyi baani institutions za Buganda zafa Mayega yazita ali mu kuvujjirira ebimotoka bipichipichi mutambuze enkola yakabano mu abantu amasasi nga muddukira ku pichi ze baba mu Buganda mutumanyira wano labayo wamma egulire ddala lirino njagala ngenda okufanga sina kye mu manja nga nkugamba nga musudde busuuzi kacupa ka mineral water nga water ye yavuddemu nze sifudde eyo omukama kyonna kye yaleeta kyanaleeta kye naatwala labayo era batudde ababaka ba parliament baagala ebbago ly'etteeka ery'obufumbo li marriage bill ebyo nali babulira omwaka mulamba nga balifumba mu kabano ng'obumu ku bufumbo obukkirizibwa mu mateeka agafuga eggwanga bano bagamba nti singa abafumbo beeyanjula mu maka g'abazadde baabwe kiba kimalawo okukakasa nti bafunye olukusa okufuuka abafumbo kiddiridde okwebuuza ku babaka ba parliament wamu ne bannakyewa ku bbago lino na bukya bwe liyinza okugibwamu ebirumira.
Wiki ewedde akakiiko ka Parliament akasunsula ebbago ly'etteeka ly'obufumbo li Marriage Bill 2024 kafuna ebirowoozo okuva eri abayivu okuva ku ssettendekero Makerere ne bawakanya ekyokuteeka ebibonerezo ku bufumbo bwa Kabondo kakubye eddirisa. The state has no business, for example, criminalizing cohabitation. Leave couples, leave parties who want to enter into marriage to enter into marriage with all its benefits. Leave parties who do not want to enter into marriage. Kubadde gukyali gutyo ate ababaka ba Parliament bavaayo nga baagaana obufumbo bw'obuwangwa ng'okwanjulwa kutwalwe ng'obufumbo obujjudde kasita abafumbiriganiddwa bafuna ebbaluwa okuva mu bukulembeze obw'ennono so si kusooka kuwandiisibwa mu kitongole nga URSP nga bwe guli. Kubanga ne bwe tugenda mu bufumbo mwennyini how we behave ne bye tukolayo byonna engeri gye tufumbiramu abaami engeri gye tubalabira byonna biri mu traditions zaffe so toyina engeri gy'oyinza okukola bill ya bufumbo especially mu customary marriage ng'oggye mu cultural institutions. Bakubye ebituli mu kawaayiro akawaliriza okuwandiisa obufumbo bwonna obukoleddwa nga kino kiriko akakwakkulizo okukozesa endagamuntu. Because love ya free ya bwereere naye ate marriage zitandikira ku love. So kyeva olaba yes registration nungi nnyo naye kye tulina okukola tuteekeko ati what level gye tusobola gamba nti kye tuba tutandikirako kubanga automatically tujja kuba tugoba abantu mu kisaawe ky'obufumbo. Ku kawaayiro akaliko ebibonerezo eri obufumbo bwa Kabondo kakubye eddirisa abaka bagamba kandi kyosiddwamu wateekebwewo okugeziganya. Ekikwakulizo oba fine gye tutaddemu ey'omuntu ali awo ng'eyeeyisa akakolegako kalaba bakawe etteeka tekamanyi nagye liva naye bw'okalaba laba tunula ng'enjoka y'omuntu eraba enjoka y'ente egunja erina omutwe katunula ng'enfaana y'ente. Nababuulira dda ku tteeka eryo mu security alert nga mbabuulira etteeka lye bafumba. Nabasomesa wano obufumbo buyimirira ku kalica ne ku Bayibuli naye mbwe etteeka ly'abayivu naye okuva gye tuvudde mbadde nkulaga engeri abayivu gye bakubagana. Tugende muyivu kigwe tuyinza okulabirako e Uganda alina amaka ng'ayagala tukola ng'amaka ge Mpuuga Mayiga nga nakuyingiridde mu bufumbo bwa Mayiga awo ne mukazi we tasulawo weewaawo nga natandise Mayiga ebintu byakola mu ofiisi nebweru wa ofiisi mu Uganda nebweru wa Uganda weewaawo mukazi wansiba kati ate mbimanyi weewaawo mu mukama waffe Yesu mbimanyi. Mpuuga mwawulirako Profesa Bukenya najja wano nga tutaasa omuwala Profesa Bukenya gwe yazaalamu omwana nembiyisa wano muka Profesa Bukenya nasaba divorce wabula abayivu be batudde okutukolera ani muka Museveni yakoma ddi okusula mu buliri yakoma ddi okuwulira ku kinyampo kya agundi kya Janet omusajja yabuuza munne omanye ekinyampo ky'omukazi bwe kiwunye kyesaawo mwenda leero naze kuba kituli mu nju. Museveni yakoma ddi okubeera mu buliri bumu ne Janet myaka nga 17 emabega okuva yamukwata n'abasajja beba abayivu beba tugamba Museveni ali mu bwana buto nakugamba mu COVID Museveni yatuma abasajja be ne bagenda ku sipiiki ne banono omuwala Malaya kati Kadama ne bamutwala namukola ebikolobero namuwa $5,000,000 weewaawo ne namba y'omuwala njirina nebye yamukola era omuwala ekyamujja waawo ng'asuubira bayinza omutta. Museveni bye yakola omuwala ennakasero misana tuku byenjogera mbimanyi n'ennamba y'omuwala njirina n'omuwala mulina wano nyinza n'omutekako n'ayogera. Museveni okuleeta etteeka lya marriage ayina kirowoozo ki nabagamba amenya kalica kyova olaba mu buwaayiro bwonna tebanneebuuzaako kubanga ekereziya ne Buganda oba n'obwakabaka be banditudde ne bagamba tuteekewoko ku tteeka lituyambeko olwakino na kino wabula bano be bakola etteeka nga tebabuuza ku bakasitodiyani b'obufumbo. Obufumbo institution ya kanisa obufumbo institution ya kalica kati bakasitodiyani kanisa negundi wabula batudde Museveni asokonkola obufumbo Mayiga atulaga ali ku Wabbuuyu simanyi Wabbuuyu ng'obufumbo bugwawo kusawa mwendawo bamanyi okudimbuka. Alabaddaye video y'olwaliro nedda Mukama yagamba Yeremiya kuba ekituli mu nju katuwere ennembe. Hey Museveni yagamba ayagadde abakazi mu nsi wano naye Nantaba Museveni yasasula Nantaba ente eziwera 10,000 wabula Nantaba otaba naye ojja kutawaana baffe bakukuba bagamba nti embooku zaake. Museveni yagamba afunye abakazi ku wansi w'enjuba naye Nantaba mbune bwe baligenda mu ggulu
ne bamubuuza omukazi gw'ayagala okubeera naye mu ggulu ajja kusaba nantaba bino njogera first hand information kyova olaba leka mbyogere ndigenda okuvawo nga byonna nabireka kulikola muyivu ki gwe mwagala tulabireko olala otunu Nobati Mau gwe tubuulira ni gwe yagala tulabireko mu bufumbo nze nkubulire be tulabirako Kyagulanyi tamanyi na kuandika linnya lye alina obufumbo ffenna bwe twegomba teyasoma teyalinnyako mu kirasi siba omuntu gamba mu teyasoma naye obufumbo bwe tebubaerangamu yadde eddoboozi ligamba nawe ndekaayo bannange n'okuba banno bwoti naye muka Profesa Bukenya bawere ennemba mu makooti bayagala divorce Ekereziya etudde ekkanisa etudde obulokole mutudde basokonkola obufumbo wabula mutulaga abayimbi bayimba ennyimba eziwemula bebasoose nkusunsulira wano oluyimba lwa Dole w'omwana olutegere Dole w'omwana wange mama afudde nfunira na nnyambo munkanikira ne bw'ono odduka siteranyize olaba nebbeera linzirira namukola nti omwana nnemye era bannange ennaku gyalimu era munzekabandeka gwe bw'obeera gwe nga nze nkukola olando byankoze mmwe olwo Wabbuyu ye yaluyimba nedda olwo Wabbuyu ye yaluyimba Wabbuyu ye yaluyimba Ngenze mu kigambo mama Mukama jjawo okutegeera kwange n'okumanya kwange ebyange biwedde bibadde byange mama Mukama kati jangu okosomesa oyigirize nze guntumye ngukoze Mukama kati jangu oyogere gye bali ebigambo byonna ebiri ku lulimi lwo biyite ku lulimi lwange bigende gye bali mu linnya lya Yesu amiina kati tugenze mu kigambo jjajja zzeenu bazukulu muli mutira bazukulu gye muli mugamba mutira bazukulu Bayibuli eyogera ku mpisa nga ensigo mmaze okukulaga gye tuvudde nga ensigo eno okufa waliwo ensonga lwaki ensigo yafa njagala tuwulire olugero luno engero ziri 3 tugenda zisoma lukwakwayo nziddemu lumu tugende ku kyawandiikibwa ekirala Matayo 23 muwulire bazukulu bwe muli oba mugenze Essula 13 Ku lunaku olwo Yesu n'afuluma mu nju n'atuula ku mabbali g'ennyanja ebibiina bingi ne bimukuŋŋaanirako n'okusaabala n'asaabala mu lyato n'atuula ekibiina kyonna ne kiyimirira ku ttale n'ayogera nabo bingi mu ngero ng'agamba nti laba omusizi yafuluma okusiga bwe yali ng'asiga ensigo endala ne zigwa ku mabbali g'ekkubo ennyonyi ne zijja ne zizirya endala ne zigwa awali enjazi awatali ttaka lingi amangu ago ne zimera kubanga tezaalina ttaka ggwanvu enjuba bwe yavaayo ne ziwotookerera kubanga tezaalina mmezi ne zikala endala ne zigwa ku maggwa amagwa ne gamera ne gazizisa endala ne zigwa ku ttaka eddungi ne zibala emmere endala 100 endala 60 endala 30 alina amatu awulire abayigiriza ne bajja ne bamugamba nti kiki ekikwogeza nabo mu ngero n'addamu n'abagamba nti mwe muweereddwa okumanya ebigambo eby'ekyama eby'obwakabaka obw'omu ggulu naye bo tebaweereddwa kubanga buli alina aliweebwa era alisukkirirawo naye buli atalina aliggyibwako nekyali nakyo kyenva njogera nabo mu ngero kubanga bwe balaba tebalaba bwe bawulira tebawulira so tebategeera naye Isaaya bye yalagula bibatuukiriridde ebyayogera nti muliwulira buwulizi naye temulitegeera muliraba bulabi naye temulyetegereza kuba omutima gw'abantu bano gusavuwadde n'amatu gaabwe gawulira bubi n'amaaso gaabwe bagazibye balimo okulaba n'amaaso n'okuwulira n'amatu n'okutegeera n'omutima n'okukyuka n'embawonya naye amaaso gammwe galina omukisa kubanga galaba n'amatu gammwe kubanga gawulira kubanga mazima mbagamba nti bannabbi bangi n'abantu abatuukirivu abeegombanga okulaba bye mutunuulira so tebaabiraba n'okuwulira bye muwulira so tebaabiwulira. Okay. Bayibuli egambye ekigambo olugero muluwulidde
naye waliwo ebigambo Yesu yayogera nga bamaze Bible emaze okunyonyola ensigo zonna nga bwe zaasigibwa. Yesu n'agamba bw'ati, bino ebintu weebiri nga lwa nsonga waliwo abaasavuwala emitima gyabwe nga tebasobola kubiyintapulitinga kati. Bwe babiraba tebabitegeera, bwe babiwulira tebasobola kubinnyonnyola lwaki biri bwe biti, naye waliwo ensonga. Emitima gyabwe gyasavuwala dda, naye waliwo ensonga kubanga kirina mu buwandiike nti Isaaya yali yakyogera, Isaaya yakiragula. Buganda tebasobola nakola mayiga tamanyi na mulembe wawe gwatandikira kwonooneka. Elders Forum tebamanyi wawe byatandikira kwonooneka. Ekkanisa yafa neggwawo. Tuli mu Uganda, tuli mu ggwanga eryafa nga omusomesa areepinga omwana gwasomesa. Tuli mu ggwanga ng'omusumba akwata endiga. Tuli mu ggwanga ng'abasumba babba ekkanisa. Tuli mu ggwanga ng'ababuulizi ba Bayibuli bayokya Bayibuli. Tuli mu ggwanga nga ababuulizi b'ekkanisa babba ekkanisa. Tuli mu ggwanga ng'abasumba bareepinga Bayibuli. Waliwo olutalo olwatandika mu Uganda olw'ekimu eky'ekkumi. Era njagala kwebaza Katonda az'omu ku bantu abasooka okuvaayo okubuulira ku kimu eky'ekkumi ekituufu. Ngenda okulaba nga ne musumba mukuya atandise okubuulira ekimu eky'ekkumi mu butuufu bwakyo. Bwe yatandise okubuulira enjiri gye bwe yatambudde nnyo ku mikutu abantu ne batandika ekimu eky'ekkumi. Ekimu eky'ekkumi kigero, siteegi. Omuntu gy'otuukako ng'ogyetegeredde nga Katonda agikubikulidde. Gye kiri naye si kya buwaze, si kya mpaka. Kigero ng'omwana bw'abeera omuto. Toyinza kugamba mwana, toyinza kugamba, tosobola gamba kyomugasho. Kyomugasho wange ne yakazaalwa jjojjo wano agenda weza mwezi gwa kubiri. Shalom. N'omugamba nti kati agende ku luzi yeetika ekidomola. Alina kukwatibwa bulungi mu process eyo entuufu. Bw'anaatuuka mu myaka egyetika ekidomola, bwe sisangawo mazzi awo aba alina pulobulemu aba abuuzibwa. Naye si kukikaka mwana kati ali mu myezi ebiri yeetika ekidomola. Ekyo ekkanisa kiri mu kukola abantu, abasumba kye bakola abantu. Mutebi, waliwo omusajja omu aweebwa ekitiibwa respect mu kkanisa. Mu basumba b'e Uganda, musajja bamuyita Mutebi ow'Entebe. Omusajja alina envi ku mutwe yenna alina akatwe kamulinga akawaswa lulwe. Omutwe gwonna nvi ekiraga sign of respect. Yayogedde ekigambo wa mukuye n'ayogera bw'ati. Ng'olunyiriri lwa Bayibuli lulinga omukyala bw'anaateekateeka omukyala n'amanya n'agamba naye olugendo lw'endaga ngenda kuyita mu kisenyi ky'ewansi awo wali wammanga waliwo akabira abasajja tebankwata n'ayambala bayika nnya n'ayambala nika 5 n'ayambala bayika nnya n'ateekako sikaati 7 kungulu n'ateekako afuafu peti kungulu n'ateekako jjiini. Kati aba atambula ogusajja ne gumusanga ne gumukwata gumuleepinge ne gujjako empale esooka ne gujjako sikaati ne gulowooza gumwambudde. Omusajja amakulu gaakyo kye yayogedde yakakasizza nti abasajja abo bareepinga Bayibuli. Waliyo Bible rape. Omuntu asoma olunyiri n'areepinga Bayibuli ng'agireepinze bureepinzi. Abasajja baakikola bakimanyi ekyokureepinga ekigambo kya Katonda. Natunulidde Mutebi ne ngamba Mukama tusaasire. Mutebi ne yeewana nti ye agaggawadde mu kimu kya 10 agaggawadde mukuba. Obuweereza bw'ekkanisa tebubangako mulimu. Pawulo yagamba yali aweereza naye nga akola tenti nga saabavulu. Era yagamba sibamenyeeko. Pawulo ye yateekanga mu kkanisa. Pawulo yakolanga essente n'ateeka mu kkanisa. Pawulo ab'ennaku zino ate kkanisa ye bateekamu ssente. Bujingo tugamba ne ku ssente z'obulwadde tujjeko ekimu eky'ekkumi ekyo ky'okiwaani. Bujingo ekimu ky'ekkumi ky'okiwaani ani musumbawo. Bonna wabakuba n'obamalawo. Ekimu ky'ekkumi ky'obujingo okiwaani sooka otubulire ekyo ky'okiteekawo. Olyoka otugambe nti nekuza treatment nsooka kujjako za kimu kya 10. Mbuneza school fees. Omwana wange alema okusoma mu nno olw'okuba ekimu ky'ekkumi. Okakasa tuwa olunyiriri. Obwo bubbi Bible rape. Tuli mu kkanisa ereepinga Bayibuli. Tuli mu mulembe gw'abasomesa abareepinga abaana. Yesu yasomesa na waliwo ebigambo Yesu yayogera ebyo bye njagala okusooka okugira ebindeese supiidi wulira. Kale nembawonya naye amaaso gammwe galina omukisa kubanga galaba
n'amatu gammwe kubanga gawulira. Mulina omukisa okulaba bino ebintu. Waliwo abantu bangi mu Uganda awo abayagala obbiraba abatabirabyeko. Waliwo abantu abayagala okulaba nga Salimu Sala afuuka omuniongo naye nga buli lwe bamulaba jjono ng'alina ekitiibwa. Waliwo abantu abaali balinda okulaba nga Museveni avaako biriba bitya nga tebabirabye. Mmwe mulabye ku kugenda kwa Museveni weewaawo. Mayiga yagulumira mu Buganda ne yeefuula ekirala akabano ne kasaanikira Buganda nga beebuuza Abanyarwanda bwe baali bava Emmengo kiriba kitya nga tebakirabyeko. Mmwe muweereddwa omukisa okulaba ku mulembe guno okugamba Museveni nti Museveni koma nnyoko. Kubanga ebigambo baabisiga tuli mu lugero lwa nsigo. Tutandise basiga nsigo. Waliwo abantu abaali balowooza nti Uganda Museveni bw'ali bagivaamu eriggwawo. Museveni ava mu Uganda n'ensigalawo. Waliwo abaali bamanyi nti abalijjako Museveni bali babayivu nnyo, bali babasirikale b'amaanyi, era ekisinga okubaluma kwe kulaba abahuliganizi nga bajjako gavumenti yaabwe. Ekisinza okubaluma kulaba be bayita bafuutu soldiers, bafuutu bigere nga bajjako gavumenti y'abasajja etutte emyaka 10 bagiraba egenda. Yesu yagamba bw'ati, mulina omukisa waliwo ababirinda obbiraba ne batabirabako. Omusajja yatta Kayiira, omusajja eyatta Pawulo Muwanga, omusajja yalumba olubiri n'alukuba Museveni yaliko kubakuba olubiri. Omusajja atemudde abantu baali bamanyi oba Katonda alireeta bamalayika ne bajja. Omusajja n'ayimira mu bbanga n'agamba yenze Gabudyeri, sawa yakujjako Museveni era nze nzize, n'atambula nga pulideta era nga waliwo abaalinda okulaba okugwa kwa Museveni ne batakulaba. Mwe muweereddwa mukisa okukulaba. Museveni kumanyoko. Bwe biba tebikola makulu lwaki mulanjana Mayiga kumanyoko. Kubanga mazima mbagamba nti bannabbi bangi n'abantu abatuukirivu abeegombanga okulaba bye mutunuulira so tebaabiraba, n'okuwulira bye muwulira so tebaabiwulira. Kale mwe muwulire olugero lw'omusizi. Buli awulira ekigambo eky'obwakabaka nga takitegedde, omubi oyo otegedde nti ensigo ekigambo nsigo. Otegedde nti no nsigo. Eyo ajja n'akwakula ekisigiddwa mu mutima gwe. Oyo yasigibwa ku mabbali g'ekkubo. N'oyo yasigibwa awali enjazi, y'oyo awulira ekigambo amangu ago n'akikkiriza n'essanyu, naye talina mmizi munda mu ye, naye alwawo katono. Bwe wabaawo ennaku n'okuyiganyizibwa olw'ekigambo, amangu ago yeesittala. Sanya wuyo bamwogeddeko. Kasita wajja okuyiganyizibwa ye n'agamba nedda bannange nze mbivuddemu. Sanya ate ne Machete mwali muno. N'oyo yasigibwa mu maggwa, yo yawulira ekigambo, naye okweraliikirira kw'ensi n'obulimba bw'obugagga bizisa ekigambo. Bwe babasuubiza obbazimbira amayumba, bwe babasuubiza obbawa, bwe babasuubiza ne bawaayo ekitone kyabwe eky'okuyimba, ne bagamba waife tetulina genda mu opposition kubanga omuntu obonaabona, kubanga omuntu okola bwoti, kubanga omuntu okola bwoti, kati ffe katukole bwe tuti. Ne bamusuubiza nga n'agaana okuyimirira okubeera ettaka eddamu erimera. Era tabala. N'oyo yasigibwa mu ttaka eddungi, yo yawulira ekigambo n'akitegeera. Oyo ddala abala ddala ebibala, omulala aleeta 10, omulala 60, omulala 30. Awo n'abalese olugero olulala n'ayogera nti obwakabaka obw'omu bufaananyizibwa n'omuntu eyasiga ensigo ennungi mu nnimiro ye. Naye abantu bwe baali beebase, omulabe we n'ajja n'asigamu eŋŋaano ey'omu nsiko mu ŋŋaano ennungi n'agenda. Naye bwe yameruka, bwe yayanya n'erabika n'eŋŋaano ey'omu nsiko. Video ze nasoso balaga nga ntandika video mbadde mbalaga omubi bwe yajja n'asiga eŋŋaano embi mu ŋŋaano ennungi. Video ze nasoso balaga omubi yajja n'asiga eŋŋaano ng'ekereziya yeebase, Bayibuli bwegambye, ng'Obuganda bwebase ne basiga eŋŋaano embi. Obudde bwagenda okukyanga olwedde eŋŋaano eri mu nnimiro emeze kati mu ssawa y'amakungula. Engero 3 n'oluddako olwakaweke akakalidali nalwo oluli awo genda olusoma obudde bugenze. Ezo engero 3 zikwatagana ku nsigo. Omuntu ne byawulira ne byakola n'ebikolwa bye ne bwatambula Bayibuli kyonna bwekigatta ejjamu element seed. Ulira Yokaana 12. Ulira Yokaana 12:24. Yokaana w'amajjangu 12.
Ulira. Essula ya 12 Yesu. Filipo najja n'abulira Andereya. Andereya najja ne Filipo ne babulira Yesu. Yesu n'abaddamu n'agamba nti obudde butuuse omwana w'omuntu agulumizibwe. Ddala ddala mbagamba nti empeke y'eŋŋaano bw'etegwa mu ttaka n'efa ebeerera awo yokka. Ekibuuzo nnabuuzizza. Generation yaffe nfu. Bw'eba nfu. Lwaki nfu kitegeeza ki? Yesu agambye bw'ebeerera awo n'entafa ebasala. Empeke y'eŋŋaano tuvudde mu lugero lwa nsigo. Empeke ya kasooli, empeke y'ekijanjaalo. Bino ebintu bye tuli mu transition mu ggwanga Uganda. Naye Bible egambye bweti waliwo abaabi Katonda yabikweka abagezigezi bo bagirabanga problem. Yesu n'agamba bwati wano Yesu yali ayogera ku kufa kwe. Yesu ayogera ku kufa kwe. Afe abawunyirire. Yesu yafuwa ne bagamba bane mu mujje ku musalaba. Mu mujje wo yafuwa. Mu mujje ko ku musalaba atandise obunya mu mujje ko. Yesu n'awunya. Yesu ne bagamba bale mu mujje wano tawunya ne bamutwala. Ne bamutwala nga bamanya awunye. Yesu teyawunya. Omulembe gwa fete kugenda kuwunya. Okufa kwagwo kuli prophetic. Guli mu kufa gumere. Ulira Yesu bayogera ku kufa kwe. Ebwefa ebale emmere nnyingi. Ayagala obulamu bwe bumubula. Naye akyawa obulamu bwe mu nsi eno ali busigaza okutuuka ku bulamu obutaggwaawo. Omuntu okukuba oluyimba n'agamba sali musale gwe babadde bawanamba oli mu Nyongo. Oyo omwana aba abuzizza n'obulamu bwe baafa n'afa. Museveni koma nnyoko. Ne mukazi wo ne maama wo n'abaana bo koma nnyoko. Yesu ayogera ku kufa kwe ntinze kati gwe wulira mundaba wano. Bwe mbeera wano mba sina kye nkoze. Naye kati bwe namala okufa n'enfuwa ne yeegereza ku mpeke y'eŋŋaano. Bw'eba yakubala erina kusooka kufa. Okufa kw'omulembe guno gwe mulabanga okufa kw'omulembe guno kugenda kubala ebibala Uganda etojjere. Mugenda kulaba empisa mu ggwanga Uganda. Mugenda kulaba ekiyitibwa obuntu. Poliisi, amagye n'abakozi mu gavumenti bwe banaddamu empisa buli munnayuganda ajja kuddamu empisa. Bwe tunaafuna omukulembeze alumirwa bannayuganda ng'omukulembeze alina empisa n'abalirira abantu buli muntu ajja kubalirira munne. Mu Uganda buli muntu tabalirira munne kubanga Museveni tabalirira bannayuganda. N'ogamba most especially abazzukulu jjajja kyatwala abazzukulu mu kooti maaso Museveni koma nnyo. Jjajja kyateekerawo abaana kooti maaso n'omutwalayo ng'okimanyi. Olivia Lutaya yabuuza nabuuza Balamu nti Balamu okakasa tulina omusango. Balamu n'agamba nkimanyi temwabikola. Naye nga bali mu kooti y'amagye. Amafuta gakulukuta kuva ku Museveni ne gasaasaanira bonna. Nze ndi wa NRM. Museveni koma nnyoko, NRM koma nnyoko, Secretary General koma nnyoko, omuwanika koma nnyoko, mwenna Secretariat koma nnyoko, Seeke koma nnyoko, Elders Forum koma nnyoko. Okufa kw'omulembe guno kugenda kuleeta ebibala ebigenda okutereeza Uganda. Kiri ekikooti bwe kivundirayo mu ttaka ebibala ne biryoka bivaayo. Ge makulu g'okufa kw'omulembe gwaffe. Bayibuli egambye waliwo bannabbi ababirinda byababula. Abantu baali bamanyi nti Museveni bw'ali baavaako enjuba ejja kuva ebugwanjuba egenda egwa ebuvanjuba nedda. Lwakyanga olunaku olulala naye mu kuziba lwakyuka. Eyo mu ghetto gye mbukira emmotoka ku makya entera n'okufuna ekyekya. Mbandi ku kyekya ne bagamba nti Museveni avuddeko. Bijja sigala nga biri nnomo aveeko agende. Uganda eri mu kutereera. Buli eyatuula ffe temutunyumiza abassaabasumba mu maganduula gammwe nga mwatula nga Uganda egwawo mwenako manyoko. Abalokole abasumba ne muleepinga Bayibuli ne mwewaananga bwe mwalepinga Bayibuli. Ne mwewaana okulepinga Bayibuli. Omusajja Mutebi yeewaanya okulepinga Bayibuli. Naye kyeyayogedde yagambye bw'ati. Omusajja alwana n'amwambula naye n'alemererwa nga tamutuuseeko nga tasobodde kumwambula ngoye zimalako. N'akakasa nti amazima ga Bayibuli gasigalayo ne bwe munaagezaako gireepinga. Bayibuli amazima gayo gajja sigala nga amazima. Era mwe bannayuganda Bayibuli tebakolangako kibi. Bareepisiti ba Bayibuli be babakola ekibi. Waliwo wano omusajja eyalepinga Buganda yagamba bw'ati njagala muwulire eggulire lino. Naye bannange oba Mayiga yavaawa naye oba Mayiga alifa ddi
naye bannange oba Mayiga alifaaki naye oba Mayiga yavaawa bannange oba Mayiga yavaawa Mayiga oli kasajja wulira abantu bagenze ku kigo kyaledo okulesi ndandere musazire kasina luwero kujja kusemya kishimero mu 5 mu bigambo bya Mayiga ngakitandikibwa minister wa fathers molo kumulana mu cheda mweda ebise kuli midwa musumba sire kasina luwero Lawrence Mukaza yera bidwa ko minister amasanyozi nobuga ko bomutaka kanoni Dr. Ruth Nakabula chikidi president yo M7 kati kilo cha hospital Mayiga nabalala nabakati omusumba Mukaza oli abantu byafa by'ekigo kino ekyandandere yali bazanyo obwakabako kwaita ko kwazibibwa ekige ekyo mulinya y'abana bulemezi banawuli mulinya yafefena olukimba tukusaba obutukize bwako bwokebazesa abasajja kababa Uganda baana mulondo y'abajjajja be kwatide kati faabene yakolera ebinene mubaka bekatikira tendeze emirimu egikoleddwa ekereziya katolika okutumbula embeera z'abantu mu Buganda ne Uganda nga bayitambye enjigiriza ebintu bitabera byakuya olya kusala liri ekinanafuwa era nze ndowooza nti okuyamba abantu nzolezi bakwatako ezabulijjo kyekikolwa ekyokukkiriza era kyetulaba n'amaaso gaffe yebaza omusumba Mukazi olw'okwongera okunyikiza enteekateeka y'emmwanyi terimba mu ssaza lino bwe yalagira ettaka ly'ekereziya lisibibweko emmwanyi okuweereza ku nsenge ezikwata ku bantu oba byabulamu oba byakulima mmwanyi oba kutandikawo bitongole ennaku zino tubiyita federo ey'ebikolwa mubaka wa pulezidenti mukyabanja federo Mayiga agambye ebyo bye bakola ye federo ey'ebikolwa teri federo ndala Mayiga n'asigala emengo ng'atudde Mayiga yabagunjizaawo federo eriyo yammwe gye mwetaaga Mayiga agambye eyo federo ye federo ey'ebikolwa gye basomesa Abaganda olwedde Buganda erina federo naye bannange Mayiga oli musajja Mayiga agambye ebyo bye babakola ku mmwanyi ne musimbe mmwanyi terimba eyo ye federo ey'ebikolwa muve ku federo eri endala gye mwagala Mayiga n'asigala emmengo n'olwaleero simanya asisinkanye simanya abava ebweru bannayuganda abava ebweru ndabyeko omukolo gwabwe naye bannange Abanyarwanda muli basajja Buganda weerizuukukira ne bategeera Mayiga agambye eyo ye federo ey'ebikolwa ezo statement bazoogera bagenderedde era babirowoozaako era wabaawo n'ensonga lwaki akola statement bwetyo weewaawo Mayiga Buganda agimenya atandiseemu ebintu ebi byagambye eyo ku mulembe gwange eyo ye federo ey'ebikolwa muve ku biri juzi yatugambye atandise tabamiruka w'abasajja bukyanga lubanga lwa Mindi Buganda ku mulembe gwa Mayiga bataddewo tabamiruka wa yagoberedde nnono ki nga bwe kyali kuseka bakaki beebuuzizza ku mirandira gya Buganda bakyebuuzizzaako mmwe Abaganda mukyaba nti Kabaka ali mu buwambe Kabaka talina waalabikira tayogera takola ki Mayiga akanya kukola mukolo ku mukolo Kabaka talabikako mukolo ku mukolo Mayiga yayogera ebigambo bye bitambula mukolo ku mukolo Kabaka mwali mulamu mukolo ku mukolo tutudde nzizeyo mu Bayibuli wama Bayibuli komawo Bayibuli egambye eŋŋana efa ensigo eyeefa nga bagambye nti omulembe gwaffe gwafa tukkiriza omuntu bwampeereza angobererenga nange gyendi eyo omuweereza wange naye gy'anaabanga omuntu bwampeereza kitange alimussaamu ekitiibwa kaakano omwoyo gwange gweraliikiridde era njogere ntya kitange ndokola okunziya mu kiseera kino naye kyenava ntuuka mu kiseera kino kitange gulumiza erinnya lyo awo eddoboozi ne liva mu ggulu nti naligulumiza era ndirigulumiza nate awo ekibiina ekyali kiyimiriddewo bwe kyaliwulira ne kigamba nti kubadde kubwatuka abalala ne bagamba nti malayika ayogedde Yesu n'addamu n'agamba nti eddoboozi lino terizze ku bwange naye ku bwammwe misinterpretation Katonda amaze okwogera mu ddoboozi ne bagamba eggulu lyeri bwatuse nga Katonda ayogedde to confirm ekiriwo naye era bakiminsinterpretinga nga bwe misinterpretinga byonna ebiriwo ebigenda mu maaso mu ggwanga
omulembe gwe bwe gumala okufa omutuusi ne guyimirira ne gusituka buli lwalaba era awo temuddamu kuyita mu bulime obwo temuddamu kuyita mu bulime enkoko bazisiba temuddamu kuzanyiramu omupiira bwe gugendayo mwenna temuddukayo agendayo abeera omu n'atambula mpolampola si kulwa ng'alinnya Kyagulanyi omutuusi bwe gumala okufuluma toddamu kuzanyiramu obwo obulime kyova olaba bw'oba osaatuuka ng'ogendayo amayinja afaaneka tobolayinza okukuba oluba gwe senzi yako wewe tolinnya mu bulime ojja kulinnya Kyagulanyi waliyo essuubi gye babadde balowooza waliyo essuubi naye ekizibu misinterpretation generation eri mu kumera Katonda n'ayogera ne batakakasa nti ne Katonda yayogedde ng'eddoboozi lyogedde lya Katonda ne bamaliriza nga bagamba oyo malayika abadde asaaga eryo ggulu lyeri bwatuse naye nga Yesu n'abagamba ate eddoboozi terize ku lwange lize ku lwammwe ebyo bye mulaba ebiriwo biriwo ku lwammwe biriwo ku lwa Uganda byolabanga ebizibu bwolabanga obulumi nakugamba obulumi omulwadde abadde ku oxygen nga tamanyi biri ku nsi bwe bamujja ku oxygen n'agamba bannange mukyuse luno oludda luno munteeke wano oyo aba awonye obwo obulumi buba bwakuwona kubanga yalakidde ku ludda luno emyezi 2 nga tamanyi kiri ku nsi kati bagenda omukyusa bwe batinga essuuka nga yakugagambula bwe batinga kati oyo tomusaasira awonye mujjeko essuuka obulumi bwonna bwe tuwulira lwakuba tubi misinterpretinga Katonda abeera zzo obuzza okulaba gamba maama nnyako tufudde yafuadda addayo anyuma gundi anti abakyala bakola bati omukyala kasitaako bakubisambi ngomanya embeera ekaayi ntuse mugalo n'emmere n'ennema okulya obulumi obuli wali oli yawonye ekimuwuliza obwo obulumi buba bwakuwona lwakuba mu misinterpretinze senga wamulabako luli nga tamanyi nti akabano ke kamutta senga wamulabako luli nga bamulundisa obusaanyi senga wamulabako nga bamutemese mwanyi ne basimba ebiroowa senga wamulabako luli lwe yali mu bulumi ng'alina nga tamanyi na kumanya nti ali ku oxygen nga balinda wano katununsi waliwo ebiseera bye twali ku oxygen nga tetumanyi Museveni yatulondesa ensigo zaffe n'enze n'afandika tomulinga buli omu alina entuumu ye kati nga tugenda kuza taata tuzitoolako tuziteeka ewaffe ne taata naye najja n'ayoleeza ffe mbula okuba taata nange nenziyolayo nenziza ewange kati bwe twalaba ensigo nga tebazigula nentuula nga emabega w'ekyoto zonna nenzivumbika nenzirya ezannemerawo nezimera olumu neerabira nengiteeka mu kyoto nenjokya nga sigijjeeko kali akantu nebesefulya negwa mu kyoto omusajja yankuba emigere emmere yayiika ng'etandikiriza okutokota eti bweti ensigo yaffe gundi negwa mu kyoto nga tetumanyi twali mu obusaanyi ne bugenda ne buli ekitundu waliwo abeegomba okulaba Museveni bw'ali baavaako bwe biribeera ffe tubirabye Bayibuli egambye muli bamukisa kuba mmwe mubirabye genda osome ebyawandiikibwa ebyo bisigadde ojja biwulira ojja bitegera Mukama ajja bikubikulira weebale nnyo Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebazizza olw'omulembe gwaffe okubanga Bayibuli bwe yagamba eŋŋano bw'ebeera kungulu n'etafa tekola makulu bw'eteekebwa mu ttaka n'efa n'evunda n'ebala ebibala ebirala Mukama weebale olw'okufa kw'omulembe gwaffe kubanga gumeze kati ffe tufuga bwe tuleeta ebyokuwemula Buganda ebeera kukuwemula ekereziya ebeera kukuwemula gavumenti ebeera kukuwemula ani ebeera kukuwemula kubanga generation ffe tubatwala mujja kiwulira bwe tunakwata ekirala nga mugenda ku ekyo era kyekyo buli kyetuleeta kyemugoberera ne bu TV bwammwe ne bu radio bwammwe ne byani byammwe ne paramenti yammwe ffe tugiwa motion ze ba debatinga kubanga omulembe gwafuwa ne guzuukira ebiri ku TV gabwe byonna babijja kufa buli kadama TikTok sekadama TikTok agende Uganda gwe bachanza kumwasuze mucha akati bannange feibe soko tubuliro bitandika otya ngani mu bawarabu awo ngani no mwana w'omwarabu feibe ngoli wakabi tukwadde omulimu okay kakati wama masa Kayima obwaguga storage Kayima natula mu studio za TV It's my all access
yadde Uganda mu December bwati TV nga zimuyayanira tugenda kubavuga paka we twagala obatuusa tugenda bavuga Museveni tugenda kukuvuga akatako jatuli generation yafa lwachi yafa bwefa kiki ekiddako kiki ekyajetta bwefa kiki ekiddako ndowooza byonna mu bitegedde nkulaza omubi bwe yayingira ekiro n'asiga engano embimu nga n'ennungi naye ogambye obanfu erina kufa evunde emere kati tukungule ebisusunkutu byoke engano ennungi ekola omulimu gwayo mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda ayinza bina tusabye abantu bonna ne bagamba nti no amina mwabo mulebe guno muwereddwa omukisa okubimanya n'okubeerawo ne mubi witnessinga kuba kati tubalaga eri emabega ne wetuli ne wetulaga bugenda kuba bwe buti weewaawo nga Museveni avuddeko ate siwala n'olwaleero siwala n'olwaleero muyinza okiwulira ekiro kyaleero obinkya ku makya ne babagamba nga muli ku mirimu mukola nga mama avuddeko mbw avuddeko ne bannange balimba mwavuddeko tekako TV mutekeko TV nga avuddeko kansiike aleero gamba nti ali mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nensikiza n'omutima gwange nenjatona akamwa kange tindokose sawula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa olwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amina ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa ayi Katonda n'okusa kimukomewo omutukuvu tusaba be naffe ffena n'era abooluganda bonna birema okutuvaako emirembe ekitaggwaawo amina mukama abawe omukisa eggulo waliwo omugundi omuntu omu yangambye neni nawe pasita kati ate Katumba omwogedde pasita kati nawe pasita kati ekintu ekyonoonyi ate wamala Katumba amala omwogeddeyo kati lwaki omwogedde omusajja Katumba wamala atuddawo tatuyamba lwaki tebamusalako omutwe n'agenda okusinga okutumenyera obwerere kati Katumba wamala atuseeza emmere Kampala yaki Katumba wamala atuseeza emmere Kampala lwaki omuntu yangambye naye pasita oli mubi kati Katumba omwogedde naye bannange Bayibuli egamba etya ekyo ekigambo Bayibuli ekyogerako etya omusumba omulungi aba amanya endiga ze nga n'endiga ze zimumanyi temwakitegedde bamma mweraba mukama abawe omukisa nsigadde ndi muweereza wammwe SPS Mubire Bible and Politics I sign out mubeere bulungi mweraba